oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, nkwaniriza ate ku BOCAT TV wale kwera mpozi ngate ogitumbudde, wale kwera mpozi ngate otulaba, wale kusubscribinga. Embeera eri etya eyo gy'oli. Bantu bangi mutu followinga ne mu commentinga, kakati tutandiseewo akapya ke kaluwa. Abantu mubeereyo mu diaspora naye nga mwagala okubeera nga mubuuza, mutumira ku bantu bammwe, mubaako kye mubagamba, tubagamba ekintu kimu kyokka kati ekyokukola kyateredde bulungi nnyo. Enamba kosobola oweereza ka video ko ne tukagatta wano ku mpozi ate ku mukutu gwaffe n'obeera nga abantu bakulaba live ng'obatumirako ka video ako kaweereze. Weekwate ka video nga mu background temulimu sound ya music n'emu kubanga ebintu bya copyright bitutawaanya. Weekwate ka video ko ng'ogamba nze gundi nzaalibwa gindi nsibuka gindi naye nga ndi ku kyeyo egindi ntumira ku mama wange family yo yes obeere mpozi ngate okikola ffe tujja kubeera nga tukateekayo wano eno ku mukutu gwaffe gwa BOCAT TV. Obeere mpozi ngate olabibwa ensi yonna n'eggwanga lyonna Uganda. Kale olunaku olwali tugenda kubeera mpozi nga twogera ku mwami Kyagulanyi ya unveiling poster n'ekifaananyi kigenda okubeera nga kiteekebwa ku poster ye gyagenda okukozesa mu kampeni za 2021. So omwami Kyagulanyi ono anyiriridde bulungi nnyo ku poster eno. Ayambadde essuuti ye ya bulu, asibye ettaayi mmyufu, ataddeko kataaga ka bendera ya Uganda, ataddeko keepu oba kaliike kemumanya kakofira ke akabulijja akamyufu. Then emabega mu background waliyo bendera ya Uganda. Katate ku side ye n'endala ne wabeerayo akabonero aka umbrella ne kubeerako ekigambo nti National Unity Platform. Abaffe Kyagulanyi unveilinze poster empya. Wabula kye neebuuza nze kubanga abantu bano bakiremingira ddala akakofiira kano era ka UPDF banaamukiriza okukateekako ku kifaananyi ng'ate yebadde true identity. Wadde ne umbrella naye abantu bajja gimanyira bagizi baayo naye yebadde true identity. So tusabe bakakkirize naye nga kye kifaananyi bwe kifaanana. Ekifaananyi kitandisa okutraininga ku mikutu egy'enjawulo. Otegedde ku mikutu egy'enjawulo kitandisa okubeera nga kitambula bulungi nnyo. Asoose okukiteekayo omukyala Bobi Kyagulanyi Itungo. Abakyala muyigire ku mwana muwala ono. Omwana oba omukyala ono ebintu byakola bya kintu kikulu ebisaana okukolebwa omukyala ow'emyaka 5-6 ate nga tannagiweza. Nti mukyala asapootinga bbaawe mu buli mbeera oba mbi etya oba nnungi bbaawe amubeererawo. Tulabye abantu bangi abalina ebitone talenti naye nga tebasobola kubeera nga bawagirwa oba basapootingibwa abantu baabwe. Okitegeera nga bayambibwako abantu baabwe nga bwe tulaba omukyala Bobi Itungo bw'ayambyeko Bobi Wine. Nti yasoose okuteekayo ne posita y'omwami. Omwami n'alyoka agenda ku peegi naye n'agiteekayo. Kitegeeza nti amwagaliza ebirungi ate naye yennyini amanye essuubi weeriri kuba gye baatandikira kuva eri Kamoocha wawa paka waatuuse First Lady wa Ghetto President kati ayagala abeereko First Lady wa Republic of Uganda. Kitegeeza awagidde omwami we naye abasinga mubeereeyo olina omusajja w'omuyimbi buli luyimba lwakola lw'ovuma odda ku sayidi y'abali abala ne mukuba bubi nnyo bbaawo omuzannyi wa mizannyo togendako wadde ne mu show n'emu abamu bababuuza bbaawo akola mulimu ki nga nagwo gwennyini togumanyi. So kati yeyo embeera eriwo lwakuba okusinziira ku kifaananyi kino umbrella eri mu kala za red ne white. Naye ate waliwo okusinziira ekiposita ekifulumye nga kigambibwa mbu kiva mu Electoral Commission nga buli batadde ebibiina n'obubonero bwabwe ate umbrella ya Kyagulanyi bagikoze nga ya white ngeri ku background ya blue. So katusuubire nti tuna generalizinga lumu nti akabonero umbrella tetufudde ku kala wadde nga red abadde akutteyo nnyo. Naye era ne baba beekyusiza Kyagulanyi ali ever ready ate okubanga alinayo poster eya replacinga eno. So byebyo ebiriwo tugamba tova ku BOCAT TV bu video beera nga okaweereza ku namba noti 754 noti 754 68 74 35. Ngambye noti 754 68 74 35 obeere mpozi nga ate
owereza ka video ko nawe berengo labika ku mutimbe oba ku lutimbe gaggadde BOCAT TV tovaawo bera bulungi oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV